konsati ya Spice era nga wali otugambye nga tulina essuubi nti Big Eye yatuwaayo abantu 8 kati naffe twali tumanyi nti tebo ya mitwalo 5 nedda nnyabo tebo ya miliyoni 3 Spice abakyala bano era nga bw'otumanyi abana bakola abana tebakola bannamwandu abato mwebali ng'ate ffenna abamu bali basingo maaga Spice tusobodde okukwata mu nsi yaffe yagyetutereka 10 ne tukwata emitwalo 5 ne tugakwasa mukamwafa gye tukulusuma netumugamba tinaffe katusasuleireyo abantu 3 bwe tugattako aba Big Eye ne bantu 11 kuba Big Eye twamulabikira bulungi era bagatumanyi nti Big Eye ojja naye kuba nzike yagamba nti Spice ojja kunkulembera ajja kubeera eri tunamulaba akyala bali bagamba nti alabika mwana muto nga bamanyi bajja kweteeka basobola okufuna omusana abakoze bubi Spice bakoze bubi zindako Big Eye eno inayo ku bannamwandu ate oli musajja musiraamu anti ekitegeeza Big Eye wano Big Eye bambi otukoze byobutajja ne tusanyuka nnyo nga tumanyi nti Big Eye akola ki ajera weda amakubo tulinze emmotoka nga buli omu mbagamba naawe wenkolera mujeewo engoye Big Eye aleka wagenda okupakinga emmotoka ze naye kitukoze bubi naye tuwulira essanyu kuba Spice ye mwana waffe bulijjo gwe twesunga mukama amutuwadde Spice lwaki totuyamba n'ofunayo ekifo ky'ojjiramu ne tukulonda tuleme kuba nga tuli awo nga tugamba Spice tulaba otudduukirya naye bw'ojja kubwe mu pi nze nalo osobola okugayo abakyalako ne hajja tinakugayo 5 egyakola oyagala ajje mu kifo ki ajje kubwe mu pi pi Kampala okujja ate olwo omwana muto bajja ffe lutaya bakuzi ate malende yagendayo amazi makulu Spice ino tuwadde ekizibu ffe tugenda kuyita bannamawulire tukayanire wano twekola obuntuntu nga twagala Spice abakyala si bwe kiri erujja tugenda kutuma abamawulire tugenda kwekolamu omulimu nga ffe twagala gavumenti kale batuweere Spice ffe tumanyi pulezidenti we amuwe kaadi tumwakawe Spice wadde nze ndi mukazi wa NRM naye n'abakyala bange bano abamu ba NRM abamu bantu bo naye tukusaba ojje mukalu tukuwa akalulu Spice jangu ate ebyobufisi ate labayo Spice naye tumulindeko bino ebisanja 5 biggwemu labayo nakalo naalo amala tulaga mukodomi waffe ebyegere ebya bebi by'omwana omuwala Spice asooka abeereko ewaka ayonse bebi amale amutuleete amundeetere awo tuyingize mu kalusha Spice oluvuga sipiidi ate labayo ebyobufuzi bimanyi okwawula ate Spice wa bonna kati ate bijja kwawulamu olw'ensonga bijja bwabeera ng'oli mugabi era paka tekisobola kuvaako omuntu w'ebyobufuzi bwayingira mu byobufuzi nga mukodera abeera mukodera bagamba ono mukulembeze okimanyi nti abakulembeze ba MP ajja ti ebintu byebandikoze Spice yabikola bwesimba n'abantu bwe babalonda okiwulira gwengawulira nti abakyala tebalina kyakulya n'ofuna kyobaleetera naye ffe kawempe tetulina MP oyinza okikkiriza twalonda Kasibe Bashir yali azze twamulonda leero yabula tetulina mukulembeze okugyako Malende Shamim badde nsaba ati abakulembeze tubaveeko kasooke tubeere ku obusungu bwo bungi nkimanyi obusungu lujja abakulembeze ng'abakulembeze pulezidenti w'owama gwe yatuwa akoze Malende Shamim yekka Malende Shamim akoze era abakyala babaleetera emmere Malende Shamim Spice akoze naye abalala gamba pulezidenti akyuseemu twagala bantu batuufu
ffe tubayina abantu abatuyamba ate kadi nazigaba naawe abantu ab'okuyisa ebivulu muno tetubaagala naye ng'okimanyi nti nkedde kuyisa drive mpatemuopenyuvu oli mukawundo waggulu bannange sipayisidwa bannange sigenda kwesimba abakyala balimba sipayi abakyala mukimanyi nti ne manaja wa Spice Diana bali ediweriwa mukimanyi nti waali eyo yajukiza Spice ekyo ekyatulina okugenda erwayise bannange bane mbabulira abakyala tubeere kitole kino kitulazeeko ekya Spice Nalongo wangise musirikirire musobole omufuna musirikirire mukatono bigayi wangi yogerako n'abakyala eno bakyala bo bali eno balajana kasibire tukole bulungi bannange oba kamutuuse bulungi bagala nnyo ate kwebalinnya n'okwagala Spice Diana ya era bannange basaba ku lunaku olwo musanyuke mubeereyo musanyuke sijja kwogera bingi kuba siri kumpi awo naye kasita obubaka butuuse kati Nalongo kabeeyo kyakugamba wano kubakweteze ne batakulaba lujja bannange tukoze bukize kyapasoni wankanjako weda tumanye ng'etwagamba Spice agenda kukulembera nga ne paaki bulungi tegese sisobodde ninako era nga bwomanyi era byendiko naye obudde bwonna enteekateeka ejja kubaawo nja kujja bigayi bano bakyala babadde bakweteze lujja abakolere ki kyangamba kyembakola mbakole ntya ekyokukola lujjakuba okimanyi ensonga nakukwasa temumukaabya kakati mutuuleko wansi kati mumanyi nti akammwe mukayimbye naye temumanyi nti Spice naye alina ke yayimbye ng'era obubaka obukalimu mwabagenda okusookera ddala okubufuna akayimba kano kapya yakayimbye mu bulamu bwe yonna gy'ayise ebimu kwebyo lwaki asobola oyimirira nammwe nga olunaku olw'egyo twali tulina akatale ke tuyitamu ekalelwe n'agenda n'agula ebintu nga talina gwatya okitegeera kati mu kayimba kano mugenda kawuliramu nga tannababuuza tanena kyeyayogedde asooka akabayiseemu kawerekera akammwe kemukoze eki kemuyimbye Katonda yasalawo omutonzi waffe yasalawo ye yasalawo tusisinkane tufuuke ba mikwano yasazeewo omwaka tugumaleko nga tuli balamu bangi balwadde ne bafa tetukyali bulamu so mukama yeebazibwe assalamu alaikum abasiraamu mwenna akayimbako kabaweereza mwenna si kanzeka era buli ali wano manya alina olugero lwe buli omu alina byayiseemu naye ffenna twekunta katonda nno tosobola mulaba naye katonda ayita mu bantu katonda ayinza okuba nze ayinza okuba Nalongo ayinza oba Dr. Clothon n'agamba kampite mu Dr. Clothon abakyala bana bebwayise basi ne Spice bakwatagane ne Nalongo tubeere omuntu omu nze bwe nasooka obalaba si bwe muti bwe mwali mufaanana ge mazima naye mulabika bulungi dokita nga bw'agambye mwebale kwerabirira mu byonna mwebale kunjagala nnyo simanyi lwaki nze mu bwange nnyo naye manyi nkigwana kubanga
olumu emitima gisikangana weesanga ng'omuntu akwagala naawe gw'oyagala kubanga waliwo magimenti eyo. Neebaza Mukama tukyali ffenna katutambuza emyaka gyaffe seebiri nga tuli wamu, tuli ba family. Saba Mukama atuwe emyaka emirala mingi nnyo tukulaakulanire wamu, tukyuse obulamu ffenna, tubeere abantu abeegombesa. Ng'oluyimba olwo bwe lugambye, nze nali simanyi bino byonna byabanga birooto kubanga nnimiridde mu maaso gammwe, sinza asingayo eddoboozi erisinga okuyimba. Bangi bayimba naye Katonda bw'akwatako n'agamba nti Spice genda. Nze okuyimba okwange si kuyimba, naye njagala nnyo okuyimba mbeeko ekyenjawulo kyentuusa mu bulamu bw'abantu ab'enjawulo. Tuyimba n'obeera ku stage amazina n'ogazina n'odda eno n'okola eri, kyonna ky'okoze nze ku lwange ekyo si kyetwalanga omuyimbi bwendi. Njagala bwe nva ku stage ki ekyenjawulo kyenkolera abantu mu nsi yange. Omuntu bw'andaba ng'ovudde ku kyandabamu ku stage ki ekyenjawulo kye muleetera. Muleetera essanyu, muleetera okugamba nti nange nsobola. Olugero lwange saawukanako nammwe, toyawukanako nange, era tondaba ng'omuntu ow'enjawulo ku ggwe. Kino kigamba battu bannange abandaba, kuba ffe tukyalina olugendo. Bamama baffe bali wano batambuddeko olugendo lwabwe, naffe tulina olwaffe. Naye njagala omanye nti tondaba ng'ow'enjawulo ku ggwe, nange natandikanga ggwe. Gye nali mbeera wano we mubeera walungi nnyo, gye nali mbeera nze munnange toyi yange kati gye ŋŋendamu nga kabuyonjo eruumu gye nali nsulamu enyirirana nnyo. Myaka si mingi ennyo mabega naye nabeerako mu bulamu obwo, era okundaba nga nnyimirira mu nkumu n'enkumu z'abantu kubanga ntuuzizza abantu Mukama mwebaza. Mu myaka 10 gye nnyimbidde Mukama nkoledde binene, era nga nkutegeeza nti naawe embeera gy'olimu kati si enkomerero y'obulamu. Olugendo okyalina lunene, ne ku myaka 45 osobola okukola ekyenjawulo mu bulamu. Mukisa guyinza okugwira n'obeera omu ku bakyala balina amaduuka amanene ku myaka 5 ne bweyagala. Ero byesuubira enjagala okuzzaamu buli muntu yenna ali wano andaba, naye ebiseera ebisinga tosobola kikola wekka, tukikolera wamu. Tubeere abantu abavugumiikiriza, tubeere abantu abaagaliza, oyagaliza ofuna, bwe mutambulira wamu mutuuka mangu. Naye otambula wekka oyinza okusikatira. Ntambudde nammwe n'abalala nkuyanja, lwe lugendo lwesobodde okutuukako wano nga nange nsobola okubaako kenzija mu nsawo nzirizeeko abalala. Naye nabeerako nga nange sirina, nga nange nnumbalumba, njagala nnusu 5 obulamu butambule, nguleyo ekindaazi n'amazzi olunaku luggwe. Naye kati nfissaawo ne ŋŋamba 2,000 zino kanziwa omuntu gwensanze, kuba manyi kyekitegeeza okubeera ng'oli mu bwetaavu. Kati mulinga obwetaaga manyi okusookera ddala njagala kwebaza Dokitako. Omukyalo ono ndoza si mugagga nnyo, bangi abagagga abalina essente, naye omukyalo ono kuba nti yeerekereza n'agamba kambeere n'abakyala bano bambi mumumbeera engalo ez'amaanyi. Ate nga tukyatambula ffenna kubanga nze mmanyi abali awamu ennyama. Essanyu lye nnina leero si gwe gusoose okunsapurayizinga, era mwansapurayizingako ewaka ku baatire be mundeetera ebirabo bingi nnyo nenkaba n'amaziga olw'essanyu. Essanyu eddala lye nnina nti musazeewo katono ke mufuna mutooleko mugambe Spice leero katukole ki, katumuddizeewo. Ekivulu kyange nga 10 January kyakabeeyo mu kyo kituufu, naye ne mugamba katunyigirize tubeereyo. Big Eye nga bwakoze, nange nja kwongera okulaba nti nyongera okuteekamu amaanyi tufuneyo tiketi eziwerako.
mmanyi zigendera kuva mu bantu abatwagala abatuwagaliza. Twongereko tiketi ka tulina eziwerako zisuka mu 10 ati tufuneyo abakyala nga 5. Bajje abamu tuzze nga tunyumya wantu temundabangako nga mpafominga ku stage. Era kyemumanya yo Serena enteekateeka ya njawulo. Njagala mujje nga muli smart nga bwe muli leero. Oba wali owuliddeko ke bayita red carpet gyekali ate wali mu bifaananyi ka red carpet nga si byakulinnya mu ttaka. Muyingire munda mutuule bulungi nnyo mbayimbire obuyimba bamwe bonna bonna. Omanyi bagamba munno mu kabi ye munno. Kati njagala tubeerewo ffenna mu ssanyu ne mu nnaku. Twebeererewo mu mbeera y'okuyagagana naye ate era ne mu ssanyu tubeere ffenna. Saagala kukola kivulu kino kiddako nga siri ku bakyala beewayise. Mbayimbire obuyimba bwammwe bwonna kubanga bombowozi bw'abakyala. Munyumirwe ennaku mugiteeke ebbali kubanga ennaku yo si kirungi omuntu kubeera ng'ogenda kubeera awo weeteeke mu mbeera ey'okunakuwala. Gwe weereetera essanyu ng'omuntu ate onina Nalongo waali dokita waali manya nti olinayo omuntu at least mu mwaka emirundi ng'ebiri ajja okujja abakyalireko. Era nze mumbale nga mukwano gwammwe paka. Eyo gamba nti tuzze just tutunulidde kino ate kubeerawo ddagala ate mukamere tutuuke nga kyonna kyetulaba nga kyawamu tugamba nti kino kyaffe twakikola wamu kiri awo. Era nsaba Mukama atukwatireko byonna nga bwe mbibala Mukama atuteeremu obwangu bisoboke. Mpozi n'ekirala Nalongo yangamba tulina abakyala abaatufaako banange kibi nnyo. Kinnuma nnyo okujja nga feesi enkadde sizisangawo. Mba njagala osangawo abakyala baffe be tubadde nabo nga tweyongerako abalala nga n'abatandise naffe we bali. Kubanga bwe nasookera ddala okujja wano na feesi ezimu zisiraba nga bakyala abo baatufaako. Naye Mukama abawummuze mirembe kubanga munnange ffenna lyekkubo. Naye twongere okwekuuma tumire eddagala lyaffe tetwekubagiza. Manya embeera gy'olimu si ya lubeerera. Tugenda kuwangula, tugenda kubeera abakyala abawanguzi nga tukwatidde wamu. Mbaagala nnyo era nga 10 January ku Serena mwe bagenyi bange abakulu. Nja kuba nnyimba nga bwe mbatunulako bwenti nga bwe tukuba omuziki kubanga vibe eno eyammwe teri agibasinga zisirangako omuntu musanyukamu. Yonna gye ngenze sisangangako vibe ng'eno. Era Nalongo baneewangaala Mukama akutuwangaalize. Oba olaba ekintu kyonna mbwe kikuluma mpulira nga kinnumya omutwe. Twagala